Kale mukama wange gwatwegese ebirozo okusinzira ku kintu kyentunulidde enzingu zaali 16 nga zeganye zooba erya liba mutunda eddaaza 1993 w'ekitiibwa His Excellence Yoweri Kaguta Museveni lwe yalabikako ku kitundu kino era n'atandika ekizimbe kineeno kyolaba bw'oba 1993 okutuuka leero emyaka nkuyanja egyebunguludde nga tewali nteekateeka ya Simba ebonese. Essomero lye tuliko baliyita Kiwunji Primary School lisangibwa mu ggombolola ery'Essi mu Buyukwe South Constituency mu district y'e Buyukwe. Abandi emabega be bamu ku bayizi n'omukulembeze amanyikiddwa nga Kyaze Peter K ne bwana Musomesa. Kansala wanje utya nno ndyawo nze nakwebazizza dda kubanga okuwaayo omuwendo nojja abantu bangera otegeera constituency n'okumanya abakulembera abantu naye nga bakulembeze si bafuzi yenze gwoli naye Peter kansala wamwe kugamu ku masomero gembadde njogerako gano yegamu kugannumya omutwe kati kubanga lino liruddewo era kinabadde ngamba olaba President Museveni yajja wano mu mwaka 1993 n'akyalako wano nyene wojjawo tewalaga kifaananyi okujjako kano naye neoko baakateeka kwokka kuli mu mbeera mbi era kyagala kukuba baana baffe bano abasomera wano naye njagala okola eyo owajja president wandibadde kirasi efaanana etyo tunuzayo omuzi mpulidde bayita bakandidate eyo kirasi mbazadde bagyezimbira eyo y'abakandidate bazadde bagyezimbira ate nga nze representative w'essomero lino ku district. Peter president sometimes wasuubiza ekintu nga kino ate ekisawo ky'ensimbi ng'olowooza waava obuzibu obutafuna kizimbe kino. Tuli mu kusoberwa kubanga batugamba abaaliwo Biden nange nali nkyali muto naye batugamba nti president we yajja wano sente abamu bagamba zaaweerezebwa kubanga eri teacher yaliwo omutandisi w'essomero eryo Biden yali mukwano gwe ng'omwana gwa Sevo era wamaana avaawo naye ndowooza bamala essomero ligenda gavumenti tutandiko litwala n'avaawo omusajja wattu n'okufa alabika yafa kubanga akaseera kayiseeko naye ffe tulowooza bwe baayo abaalya ssente ke kaseera president akole follow up gye yajja naddala ku ssomero erya Kiwunji Primary School lirabika bubi terijjayo kifaananyi kya mukulembeze w'eggwanga. So kino kye yatandikaku yeno structure yaakyo emyaka naawe gigattemu ogirabe naye njagala kuwa waliwo olaba World Vision yali wano Bwekunja yakolawo omulimu munene yasobola okuzimba classroom block ezo zokka kati essomero kwe mbadde ngamba nti abaka ba parliament ke kaseera bakyuse president walaga wabengawo ekintu ekigenda ate kituuke tuulya nti olumwazi tane batema enjawulo obakuwadde milioni 10 bagamba ojja funa 2 nabo baawuleko president ke kadde akole follow up kubanga abakulembeze tulaba zino zibapika abaka ba parliament zibapika ba minister nabyo omuntu ali side ennungi minister n'olwalo obadde ofuna sente ali ne bakujjanjaba yes it's okay niyo musala gwo obadde gwo okola oguteekawa ankosera abatujo omusala gwo oguteekawa era njagala kukugamba nganzo omukulembeze senganze nga district councillor deputy speaker district wemba nsasulwa bulungi era kino kikyatuluma speaker parliament asasulwa bulungi ne speaker we ku district bajja basasulako speaker deputy speaker ne bamulekaawo nga atalina makulu so twagala atenga nange nkyalinga meeting teeka ligamba nti oli bwafa nteekinga ngana abalala bagamba nti ateekinga naye nga tuzze okukutereza ebyensoma nganza alufubano okulaba nga eggombolola eseeterera njagala ekifaananyi kya president Museveni wazze kikyuke n'essomero lino we baali abalya ssente oba yali ali bakole follow up abaana baffe bagezi omanyi abantu b'essi mutegeera oba mwaloga ekizimbe teri ddogo liwali ssente teri ddogo wali ssente eddogo likwata mu nkusere wali olabye Lubaale akwata yasoma ennyo kakono kakulu bwalabako Lubaale ng'omuntu afunye zi PhD nga nali awo akubasamanyenya kakati bino byebayogera ebyobulogo yesi gyebiri mu kitundu nekitusobola lemesa nteekateeka za president Museveni masitoli otya Gendisebo amanyago amanya bampitegesa egesa James ndi musomesa wano mase emyaka 7 ng'osomesa wano yesebo ebyenjigiriza bigenda bitamu ebyenjigiriza wano birungi kubesonga last year twafuna first grade wano wenyini mu kibaa wano mu kibaa n'egundi kino kyolabayo no sebo kati n'omwaka kono tusobola okwongerako grade sebo master omanyiko genesis w'ekizimbe kino ekituli emabega kino kusisira sindaja wano 2018 nesanga structure nga bwefaana bweti kati nange mbadde nengunya ng'omusomesa
ekisimbe bagamba president yateeka ejinjeeri kikoma kityawe kityo nekibera ku standstill up to now. Oba management y'essomero etatekinze effort nedda management y'essomero ebadde erondoola ne bawandika reports omukulu PK yabaddenga wano yakyalinga meeting byonna n'abikolako naye nga teri kyonna kigenda mu maaso sebo. Mulanga ki gw'okubira abakulembeze baffe kosa ne gavumenti yennyini? Kati nga nze omusomesa wano kubira omulanga okutandikira ku LC1 paka ku era member of parliament bateekewo at least enjawulo ku ssomero nerya president sebo. Bazimbe ekizimbe bongeremu at least ekisimbe essomero lya president libeere nga liri ku mutindo sebo. Besides ekizimbe kinene, challenges ky'endala ezigenda mu maaso essomero? Challenge wano tuli wano okutuliranye ennyanja eyo n'ekirala abaana baagala okusoma naye nga tebalina ebyetaago. Abasade baatu bakola nnyo kwesa ebyetaago wano ku ssomero sebo. Kati mbadde kubirisa nga president nga inkesa n'abataddemu amaanyi agenda kujja either ayogere n'abasade oba akunge abasade babatisi abategeese n'abantu balala okufa ku district paka wano babe at least kyebakolako okukola okukyusakyusa yeesoma y'abaana sebo. Weyanziza abakulu oli otya? Jenisi bakuyitaani? My name is Senono Abudi. Yogera Luganda oli w'essi Bukunja. Oli mu kilasi kya musanvu. Okusoma kugenda kutya? Kusoma kugenda bulungi. Olina ky'omanyi ku kizimbe kino ekiri emabega? Olaba kirabe? Nze ndaba kirabe. Olaba pesa ku mujoozi? Olina ky'omanyi? Oli otya ssebo? Neni ssebo. Olya biki? Tewali. Ate weegaaya. Amannya go? Nze Kakoza Matiya. Oli mu kilasi? P7. First grade, second, third biki? First grade. Toto maana n'ogamba mbu byatabukamu awo. Njaleeta ka few moment later tomukoonako. Olina ky'omanyi ku kizimbe kino? Kino ekizimbe nakisangako amabaati. Empewo yajja negajjako kati awo saddirira birala ebisigadde tomanyi oba gaalagawa nange simanyi. Bubaka ki bw'osobola okubira omukulembeze w'eggwanga for this issue? Mukubiriza azimbe essomero lino ng'erya president libeere ku mutindo. Abaana abamu batya okujja wano eno kubanga essomero bine babatwala awalala. So kati we banaalizima ne libeera bulungi ku mutindo abaana bajja kuba bangi. Oli mukulembeze ku ssomero? Oli osavinga ngani? Head prefect. Ate bw'oba okuza osuubira okwenyiga mu politics ngani mpaka parliament kansala LC1? Kansala. Basi weegomba kansala ki? LC1. Kansala ki gwegomba mu kitundu kyaffe? Pitake. Weesirikire. Hajjat, how are you? I'm fine. You is happy. Gwe ekizimbe ekikunyumira nga kiri bwe kiri? Amannya go? Nze Nakalinda Gift. Oli mu class ki Gift? P7. You are in P7. What is your favorite subject? Math. Math. Who is your favorite teacher? Teacher Otade. This one? Tomutidde. Kiki omanyi ku kizimbe kino? Tewali. Tewali. Bw'omanyi kimu Bikira Maria weewaawo wamajangu. How are you? Okay. Ng'oli munakuwavu. What's your name? My name is Sharifat. In which class? P7. Do you know anything about this building? No. You don't know? Yeah. Okay, another one. How are you, big girl? Your name? Nashianda Joyce. Which class? P7. What is the name of your school? Chiwundi Primary School. Kiki omanyi ku kizimbe kino? Olaba kirabe? Jangu Hajjati, assalamu alaikum. Simanyi. Tabimanyi. Kiki omanyi ku kizimbe kino? Simanyi. Wampeeyo omuhasalo mu jangu. How are you? I'm fine. You are fine. What's your name? My name is Yaga Keys. And the class? P4. You are in primary. Yes. Who is your class teacher? Teacher Egesa. Teacher Egesa. You know her? Yeah. Basi weesirikire. Oli ekyomanyi ku kizimbe kino? Nedda. Olina ky'okimanyi? Yeah. Naye kimulanga ki gw'osobola okubira abakulembeze baffe ku kizimbe kino? Yeah. Kuba omulanga. Yeah. Kuba omulanga? Yogera. Wayiye. Banfuneyo omu yekka tuve wano eno oyita taata. Gyendi. Erinnya lyo? Mugowa Kevin. Mugowa. What is your tribe? Muganda. Oli Muganda, oli mu class ki? Primary 7. Oyinza otambuliramu ng'Omuganda? Tutambuliremu okanga Omuganda. For you have decided to walk. Omuganda bw'atyo bw'atambula. Oyinza oyita omuntu n'akuswaza, oyinza oyita teacher n'akutambuliramu ng'Omuganda. Teacher tutambuliremu ng'Omuganda. Sebo siri Muganda ndi Musamya wawu. Tutambulamu ng'Omusamya. Musamya.
So omwana wota njagala kwongera kwebaza abasomesa n'abasomesa betuwadde wabaddewo okwekalakasa naye najja wano kuba nze representinga district wano fenga district natuuka wano nga tebalina staff quarters era nasanga akayumba mwe basula kali walumanga kataka nga kabi nga district twateekawo staff quarter waggulu weziryawo waggulu abasomesa baffe okusobola okulaba nga beebaka ekizibu ekyali wano lino liri mu kusomera badde n'ekizibu ky'ettaka ettaka lino lya Bwakabaka bwa Buganda naye tusobola okwegula mu nkola ya chapa mu ngalo ye process gye tuliko era kye twasembyeyo okuyisa tugule boundary tulabe nga ba Buganda batuyamba tusobole ofuna naye nga district tuyambye essomero naye nze njagala ng'omukulembeze lijja ekifaananyi kya president tuli mu kukaaba kuba tuyise ba minisita RDC kizimbe kino kijja kuba abaana baffe RDC mwamuyita talent obuuli yavaako ono aliko naye yajjako ne wano yajjawo yes era tuli mu kuteekateeka n'okuyita madam minister tajjanko state minister wano tannaba naye ng'akimanyi ripooti yatuuka kaawo ali aweya all district yali aweya kubanga twajja ne batugaa ekizimbe kya president ekimala gamenyebwa kibuyaga yajja n'ekijjako amabaati gano agafa aga bulijjo baali bagateekako naye gajjako naye kino si ekifaananyi ng'omukulembeze yajja wano twayagala ekyo kiveeyo tutambule kubanga mu mbeera eno wajja president ebibaawo ebyo bazadde era eyo ssentebe wero si wano yasobola okukola ekyo tusobola olaba n'abazadde community tulabe nga simo lyaffe livaayo so master njagala kubeebaza mwebale kusomesa abaana baffe abayizi mbaagaliza okukola obulungi ekibiina ekyomusanvu basuubiza first grade wanaaba gikoze bulungi nja mugulira ebitabo nga district council ani atusuubiza first grade kana emikono bane mwekiririzeemu ne oba togireeta musome ate muwa abasomesa ekitiibwa n'abazadde wamaani asinga mu kibiina the best candidate gwe ono yeyagaliza abasaba ne banyala tugenda kusaba tambuza akatambi kano katuke ku bakulembeze baffe naye kaba kasootuuka ku mukulembeze w'eggwanga kino tekijjawo kifaananyi so jajja mwami wewawuubako olubu lw'ekigere n'otuuka ate mu myaka waliwo n'akapande si baakalaga nti disi kino kibanga kivume ate eno gye yalwanira kisisitta wali waaliwo abayiikira batugaba baali bakayiira naye yamala beegatta ne bakola gavumenti utankome kayiira lwaniro liri awo kati wamenye bukunje bwennyini tukusaba kisanja nga tekinnaggwako gamba alo mukama abatukuumire mu bajaluwo mikwano gyaffe nga bwe twakutegeezezza Sibukunja gye tusimbye amakanda ne kansala Peter K tuli kukubagamu ku makubo agalimiddwa mu kisanja kino kituwunzika eggombolola y'abeesiimi kati twaleere y'abeesiimi kubanga kati buli wooyita at least waliwo enjawulo wano tuli ku kkubo erigenda e Muvo erisinza okwogeza bannabyabufuzi obwami eribadde lyabalema kubo lino lye bayita erya Sangana Muvo Divas simu kasenta kasikali Divas si ali awo masa wano ojjano bayita Lwala wano oli ku Lwala wangambe we bakuziika wano we banziika takayo no mange eno empumula gye banteeka kati wano okwata wali n'ogenda Sangana nokkirira e Muvo kubo lino litwogezaako nnyo naye buli munnabyabufuzi abadde ajjawo abadde alirimba lwaki ogamba liboogezaako nnyo we najjira mu kisanja kyaffe kino twasanga mwami Mutebi David yali basuubizaako ab'emuvo babadde bali bubi ekisanja ne kiggwako teyalikola waddawo Dr. Lume naye yalisuubiza teyalikola ne waddawo wasente ba firi kubanga ine kubo teribadde lyaffe kubo teribadde lyaffe lya firi naye ffe twagambye ku kawumbi kano akajja twayambyeko amakubo agamu era mangi tugenze tugakwatako kati wano wennyini ntaddewo entuuyo zange twanoonya Malamu wali omugagga omu twali tusima n'agamba agenda tuwawaabira Malamu n'atamutuwa naye tukole okuva ku Najjunju okukkirira akati we twavaawo ntugezaako okumwengeji nga twogere naye n'agaana naye we nazza wano ne nsinkana former chairman wa FFR Mwami Kibirango njagala kumwebaza mu tirisiti mugombola ya na contribution gyakoze Malamu ono yamutuwadde era n'agamba tusime Malamu gwe twagala kubwerere ekizibu kyokka ekiriwo nti ava wala wakati tumuyiye eri Muvo wansi okujja Malamu wane wajjajja wange Kofa ajja atambula oyite wano omutwale eri olaba nga kizito naye njagala kwebaza ne ingini ya Mr. Seguya at least we namunnyonnyodde ne mugamba Malamu abuze ne twongere mu motoka amafuta yakikoze nangamba Peter ku lw'obuweereza bw'eggombolola yo honorable councillor genda baweereze nyo kkubo litambula bulungi tuliye Malamu okuva Muvo lijja litambula paka ligende esimu center njagala kukakasa bannasi okuva ne wali akantu akade katawaanya okuva esimu center wennyini okujja tugenda yiwawo
Eh, so wegano ku magubo agamu agabadde galema abalala kitundu kyaffe ekyasi. So era njagala kwongera kutegeeza mino batuwadde batuwabonye bukozi abamu kubasingidde okundaba tula ku grade nembeerako nengamba omwana tekako offsuit y'amazzi jako wano ayina abantu njagala kukubiriza bana yukwe tuwe tukoze kubo nerifaanana bweriti toganya wabikajjo kutikkulirawo ayo none olaba wetaago tema n'enkumbi temawo tonkubira simu okubire kanaabi okubire pitako okubire mukulembeze yenna okubire nti banfeze akubire kati nga wobiwulidde ebitagatta so njagala tubenga tukolagana ku makubo gano kubanga gaffe gabeera amalungi wano wabadde tewayitike kiyinja kino wabadde okiyinja ng'emmotoka zonna zibeera ziti kati nagambye omwana jjo ye buvunaanyizibwa bw'okubeera ku mmotoka n'abadde mpita ne nga omwana tusobola okukavalingawo ne malamu nitubika wabalansinga oli ubimanyi era abaana bayiye wano waddewo ogukko gwennyini ogw'amaanyi wabalansinze bulungi era ensonga lwaki kwebaza webale kujja mu bukunja disiti ogenda kuddayo n'ekifaananyi ekirungi ate ne bannabuyukwe tumanye nti tubaddeko naawe bagamba akagambo akasembayo bannabuyukwe twaka eno ogiraba nze Peter K Commander 001 komandinga gye lyakanaabi nze namba 1 wakanaabi owessaawa yakomandingira owambuleera n'abalala bonna ebuyukweyo bakkiriza bantu baali basazawo namba 1 ne 2 bagimpe ne 3 paka n'okweyongerayo so njagala kusaba busabi bantu kwongera kulaba naawe gyeba olabyewo piki emmotoka ez'ebikajjo naye kati kiri kitya wabadde watyanga ebiseera ebyo mbadde mutambulirawo olina kyogamba Peter K bakuyita ani taata nze Kirunda Enos owangalira wataata Seyira bagamba kyabe Seyira Seyira kati naffe akubo lyaffe kyali bbi nabakolwako mukubira omulanga wuuno omulaba binyo kati je nkuba yatonye kati emmotoka tizikoze naye ekyawano kyo wano n'omuyiga kati ayitawo ng'avuga njagala kusaba bano bennyini bagagga b'ebikajjo mulimi wa bikajjo ate mmanyi bulungi mukadde wange wabadde wabiirawo nagambye tuteekwa kukola wano wadde wawuuba emmotoka wano era njagala kubasaba ne si tugenda kuyiwawo okuva wali akaseerera ako tugenda kukayiwa katuukaawo katereere eri yonna tumazeeyo kuba eryo lyoyogeddeko lya gombolola naye katulabe kinaaba tujja kulabatekamu amaanyi mukande mukole amakubo mukasi kakalulu ku bubaka bwa paalamenti oyimiriddewa mbaka pale nizo obakkanaabe munize kulayira munize kulayira ate aka district noonya ngoye zakwambala omuntu okusinga ennyo akuba kale gwe twali tukumanyi ng'omuntu omuntu gwe wadde kaadi kikulu nnyo kikulu twala kuyiwa kibiina kyaffe twala kuyiwa kibiina kyaffe kya Nuupu abantu bakiyingiridde nnyo beesibawo nga independent bangi nnyo balina nekikuba ekigo ba independent nyo obukozi obulabi oti bulungi naye kati abayindependent bayitirira okima tuyinza okufiirwa ababaka ate abakotekaali njagala kuwa assurance mwe kasa mubeerawo mwe mukola ground abantu ne bawangula wakati bagasakaawo bakajje bajje ne bagala bukulu so tweyanziza nnyo njagala kusaba bannasi bantu bange abali ezitwe abantu bange abali enamukuma abantu bange abali emuvo mbaddewo nnyo nammwe musinzire ku ebyo byenkoze mutunuulire temutunuulira nnyo gundi nkyalina mmwe Kanaabikwendi Kyagulanyi Center muwagira ng'omuntu wange ne kuba district councilor ne manya ajja kimanya nti tuli ku kabonero kasaawa olw'obuweereza bw'eggombola y'essi n'okusobola okulaba nga ejjawo etambula bulungi baddemu banneesige ku lunaku luli soda nebale nnyo kale bakama bange bwe tutambudde bw'oba olina w'otulengeddeko ng'oli mu ssaza ly'essi nze ndi sinasaza kuba wanene genda mu comment section ogambe enyaffe buyukwe embalabyeko eri abajja mu comment section mugamba tulina etwakulabye mugende mu maaso mutwongere omukwano ogwo mutuyamba okupushinga buyukwe egenda ku top abali e Kampala abaana bali bangi e Kampala mbalaba oluusi wonteekayo soda n'abali emitala w'amayanja batwogerako njagala kubasaba baddemu bakubirize bye bayogera nabo Peter K uje muli eyo abadde batagenda muvaaba wala baba bagenda okuleeta abasajja okwanjula ne kanzu z'aba Peter K ne Kanabi baziteekeko kubanga tufe tukoze kubo nga banjula
Mukama abatumire. Kale banabuyuko mwena we love you so much. Wadere focus ku camera na mgereka dunda abatu. Nganji. Chechiga. Wama mirudu maga tusiba. Ata basibira. Netu kana kumula kachibaita lesi. Nataka muongera akaruru. Mwebale baganda bange. Bakuongera akaruru. Oba mu video nange bankwateko. Bazala bamuyongera akaruru. Emirundi 10 bino byatukoleze bibangabo. Ekkubo ly'emuvo limaze emyaka nze bucha ndi mu myaka 2 mweji. Ate bali mu 5 Ndi mu myaka 2 mu 5 nze sirabangako ku kikode bwemuvo. Ne bwano bwe tuli. Yes. Bakuongera akaruru. Ne kanabi bamuwa akaruru. Ne his excellence kyagulanye. Sentamu. Mwebale nyumba. Ona abadde Amina. Tukusimide ddala. Yagenza kutukolako effujjo ng'aleesera aleyesi nga afunye akakosi ke akatini kaje kakugumbulewo ni rubodi yafu giteekako abakulembeze baffe tulaba abensa naye kuba ndiye Ruto teyaliiko n'akuŋŋanya akabinja ke basanyo ni rubodi yaffe bagisaanyeewo otagezako kwerwanako obutasanyawo byaffe yage twamukozeko effujjo. Oli mukulembeze twatulina omuwa ekitiibwa. Omukulembeze kumuwa ekitiibwa alina kwewa kitiibwa. Bw'aba takyewa tebagenda kimuwa. Dokita nga yeewa ekitiibwa. Dokita yayimira wakati wa state we town nga bana basusuta kanaabye ebbali n'abagamba muntu alaawo mu beffujjo. Njagala ompe enjawulo y'okuba nti oyagala genda mu bafujjo gwatayagala fujjo soka ompe enjawulo eyo. Osango no yagimanye. Wabuziza gwe. Kuba omusajja wanga ndino bali bafujjo ate gwe obalumbe abazze kubabba wooya abalage ekifaananyi ekirungi n'omukulembeze. Okuwooya siwe bakola. Kiki omusaba? Nze kye musaba atwesonyiwe. Ate entebe mu mirembe. Ate atuweereza bulungi. Ate batugambye mwe ndowooza ate mwe abeeno. Ffe ab'ebuyukwe South mwami Lulumeze n'emyaka 27 twamunoonyeza akalulu avuga piki zaffe etugenda mu binnya tugenda mu biki tugenda mu biki. Mwami Lulume we twali wali ku nibodi yaffe yatugamba baana ababooda b'essi munkoledde ekyenjawulo ndabalamu ng'ensonga. Yamala okutwala akalulu ke ng'amaze kawangula yagenda kamba teyakola ki. Tabadde mu constituency. Abadde nga kanedwa yalizimbye simanyi yiri Masaka. Nze n'adwadi ngende Masaka. Jaga mbulire wemanga ompeereza kale osembeze ebyo bujjanjabi nga omubaka osembeza mu bantu bo zimba kati si wakati wa constituency no wakati wendi mwagala abawe sente nka utumaye emirimu gya mpaka parliament. Omwaka parliament okuteesa siruganyi asobola oteesa ateesa ggwanga lyonna neno ja nolondoola mu constituency n'okozesa anyeenya mufere Sabo muganda wange bade sabo twale muteyo no banga mulaba mutwala muvo ono emuvo bali naye emuvo gye bali bakaaba kati tugererawo kasanvu tato olyodya Etulita erinnya lyo erinyanzi kyalisikayo omwana omuwulidde byayogedde mulimu ekituufu n'ekiramu mulimu kibituufu byonna byayogedde omubaka teyadde eno teyadda zibiri tomba close up jiwo bano tontankulira ntalo tate ekkubo amakubo gali batya mu musika banangere kabuleza abaana baatu wadde kola baluwa Mr. Kanabi awo nkukwate ku omwami Peter K yaze bana abasajja omuntu okuleka olunaku lw'okukola okubeera wano ku mulimu guno ogutukoleddwamu sebo kankongere n'obugalo omusajja ono aleka emirimu gye n'abeera ku ng'ama dino ono kansala wa Gombololede bw'abeera ku gibata greda ng'anoonya mawulire anoonya buwagizi so tanoonya buwagizi nga bannange nti tunyigemu nko wali oba ye waayita naye jjukirayo bagreda ajerima ayitamu agenda nakati mune tutererezeemuko waneeno kansala kiri kiganye yopita kanoonya bulungi era sebo kansala amazima byakoze birabika